Tugenda mu business tip katukole bwe tuti. Abuka wenja mubwakedde mpulira atusomesa ku ngeri y'okulabirira mu business zaffe zisobole okutumbuka. Banguka mu nteekateeka, mu nkola, mu ntetenkanya n'enzirukanya ya bizinensi ng'owuliriza business tip wano mu bwakedde mpulira. Ekitabo kyaffe ekyawandiikibwa Simon Senkai Naawe Osobola kigula emitwalo 10. Kigula emitwalo 10. Genda ku maduuka ag'enjawulo super bookshops okyefunire wano ku Wankaaki wa Bulange ojja kuba okifunira ddala kya mitwalo 10. Era olunaku olw'eggulo twagaye nti bw'oba oyagala okuwangula n'okusukkuluma mu nsi eno tonoonya busukkulumu kubanga obusukkulumu tebabunoonya naye zuula ekirabo kyo oba omuwendo gwo. Ekirabo ekyo kikuze okikozesa okumalawo ekizibu kyonna oba ebizibu ebiruma abantu. Ogenda kufuuka wa mugaso eri obulamu bw'abantu abo. Oluvannyuma bo bennyini bajja kukusukkulumya mu bo nga tolwanye na muntu era bakuwe byonna by'oyaayaanira. Tugende mu maaso. Buli lunaku fubanga bw'osobola okunoonya okuzimba omuwendo oguli mu ggwe. Add value to yourself. Kubanga bw'oguzuula ensi ekuzuula. Oteekwa okukola ennyo ku muwendo gwo. Soma ku bitabo nga bino ebikuyamba okutegeera obuzibu obwo. Noonya abantu abakusinga obafuule mikwano gyo. Beera omuntu eyeetegereza ebintu ng'oluubirira okulaba abalala bye batasobola kulaba. Genda osome. Oluvannyuma lw'ekiseera ensi egenda kukunoonya. Senkai atugamba nti okuggyako nga tweyongeddeko omuwendo ensi tejja kutunoonya. Banoonya yeeyongeddeko omuwendo. Ayina value. Topapa kuyitawo. Ebintu eby'omuwendo omungi bitwala ekiseera. Kyangu embwa okubwagula emirundi 5 ng'enjovu tennaba egitunuulira eti kyokka enjovu lwezaala ensi yonna ekwatibwako. Era awafiira enjovu wabaawo ebibuuzo bingi naye mwattu osanga embwa nnyingi ezitomeddwa ku makubo nga teri afaayo era teri munnanga azimalirako biseera. Twala ebiseera ozimbe ky'oli nga totunuulira akuyiseeko. Gwe goberera ky'olaba munda mu ggwe. Kizimbe n'omutima gwo gwonna n'amagezi go gonna n'obulamu bwo n'ensimbi zo. Mukwano olunaku lulikya otuuke ku ebyo by'oloota obuloosi. Ebimu ku bitulemesezza ffe abaddugavu butamanya na butagumiikiriza. Tugenda mu maaso. Okuwandiika si kintu kyangu nnyo newankubadde abantu bonna baali kyagadde. Naye okusobola okukikola owaayo ebiseera bingi n'okunoonyereza era weetegereza nnyo eby'omu nsi ng'osoma, oyiga, olowooza. Lwaki? Osobole okugayiziya endaba y'obwongo bwo wamu n'okufuna obukugu mu ekyo ekintu ky'olimu. Omuyimbi ekimufuula ow'enjawulo bye biseera by'amala ng'alowooza ku bantu kye baagala. N'ayimba akayimba, oluusi bayimba ku bibakutteko. Omusawo omuzaalisa ekimufuula ow'enkizo bye biseera by'amala ng'asoma ebikwata ku kuzaala. Omusawo ow'amannyo ekimufuula ow'enjawulo bwe budde bw'awaayo ng'asoma ku mannya ago. Munnamateeka omukugu ekimufuula ow'enkizo bye biseera by'awaayo nga yeetegereza emisango emikadde n'empozi ez'enjawulo wamu n'okusoma ebitabo gwe by'otayagala kusoma. Ye n'afuuka ow'enjawulo. N'olwekyo tewali kyamagiro kitaliimu buntu. Kyova olaba ng'ovuga emmotoka n'ogenda mu ddwaliro n'osasula ensimbi nnyingi
okulaba omukugu ate n'omulinda okutuusa lwatuuka alabe ggwe. Lwaki? Kubanga ye yatwala ebiseera biwanvu mu ssomero nga yeetegereza, ng'ayiga n'agezesa n'ebyayiga. Okumanya ng'ekintu okuzuula omuwendo ogukulimu n'ogukuza kikulu nnyo. Abantu balinnya ennyonyi ne basasula ensimbi empitirivu, naye ng'ekibatutte kusobola kusisinkana musawo mukugu oba alagiriddwa oba akulagiriddwa olw'omuwendo gwe beegattako. Oli yeyeegattako edda omuwendo ne baga nti ekyo nno kusala obulungi ekibumba olina genda wa Dr. Patel ali India n'ozikuŋŋaanya n'obakuba emiggo muleete ssente ngenda wa Dr. Patel. Lwaki? Patel yawaayo obudde, ye n'akuguka mu ekyo, gwe toyagala kuwaayo budde. Omusawo omuzaalisa ekimufuula ow'enkizo by'ebiseera by'amala ng'asoma ebikwata ku kuzaala. Omusawo w'amannyo ekimufuula ow'enjawulo bwe budde bwawaayo ng'asoma ku mannyo. Munnamateeka omukugu ekimufuula ow'enkizo by'ebiseera byawaayo nga yeetegereza emisango emikadde n'empozi ez'enjawulo wamu n'okusoma ebitabo gwe by'otayagala kusoma. Kaakati gwe onoofuuka otya ow'enkizo ng'ate ebintu toyagala biwa budde, toyagala kuwaayo budde, buli kimu ogira bugizi bw'oti. Teri kyamagero kitaliimu buntu. Kyova olaba ng'avuga emmotoka n'ogenda mu ddwaliro n'osasulira ensimbi ennyingi okulaba omukugu ate n'omulinda okutuusa lwatuuka okulaba ggwe. Lwaki? Kubanga ye yatwala ebiseera biwanvu mu ssomero nga yeetegereza. Siryerabira omuvubuka bwe twasulanga naye mu dokita no yalina erinnya lidduse naye twalinga naye mu Livingstone, ati musanga mu kliniki awe Wandegeya twamuyitanga muzungu, mugamba mwana muzungu sooka onkoleko ankuba consultation ya mitwalo 3 mugamba muzungu onsabye emitwalo 3 naye akawenja biri bye twalinga mu Livingstone bive kusasula emitwalo 3 consultation kubanga yatwala ebiseera ebiwanvu mu ssomero nga yeetegereza n'ayiga era n'agezesa byonna bye yayiga. Kaakati gwe nange nga tunoonya ensimbi, abantu abamu baba bazimba obukugu bwabwe, baba basomesebwa, baba batendekebwa, baba balambikibwa, bali mu kuwuliriza, bawaddeyo ensimbi nnyingi ddala okusobola okufuna okumanya n'okutegera mu kintu ekyo kye baagala. Oluvannyuma lw'ekiseera ekyo olwo gwe n'ogenda gye bali n'obawa ensimbi empitirivu, so nga si be bakunoonyezza ate wabula gwe kennyini gw'ogenze gye bali. Lwaki gwe teryakunoonya? Kabuuzaako. Lwaki gwe toliiko akunoonya? Lwaki tolina kukubira ssimu ku nsonga eno n'eri? Kino kiyinza okuba nti tolina kye weekakasa mu nsi. Weebuuze era weefumiitirize, kiki ekinaaleeta abantu gye ndi? Lwaki gwe teryakunoonya? Ako kabuuzo kakulu. Lwaki gwe teryakunoonya? Tukoze tutya okulaba nti batunoonya? Tukoze tutya okulaba nti batukubira essimu entakera? Kino kinnyikiza okuba nti tolina kye weekakasa mu nsi. Weebuuze ate nga weefumiitiriza, kiki ekireeta abantu gy'oli? Ekyo kibuuzo kikulu. Kiki ekireeta abantu gy'oli? N'olwekyo okufuuka ow'omuwendo mu nsi, leero katutunuulire ensonga zino 2. Esooka, noonya ekikufuula ow'enjawulo, okizimbe n'obulamu bwo bwonna okutuusa lwe kikula, ensi n'etandika okulaba omuwendo gwo. Ky'oba osooka. Ekyokubiri, baako ebintu eby'amakulu eby'omugaso by'okolera ensi.
ekintu kyokka ekisitula ku balala kyekyenjawulo ekikulimu. Waliwo omwami asala enviiri zange, ye muntu yekka ansala, era omuntu omulala bw'akikola mpulira nga siteredde. Kyokka bwe neetegereza ennyo ekintwala eri omuntu ono ate era kikireeta n'abalala, ayina ekyenjawulo. Namutegeeza nti omulimu guno guwe ekiseera ogukuze era gukulire ddala, oguteekereteekere kubanga omukisa gwo mu mulimu guno mwegule. Kaakati gwe munnaffe baako ekintu ekyamakulu n'omugaso byokolera ensi, ne baga nti munnaffe oyo ekintu kyakola oyo, munnaffe oyo ekintu kyatutambuliza ate ddala kyamagero. Banguka mu nteekateeka, mu nkola, mu ntetenkanya n'enzirukanya ya bizinensi ng'owuliriza Business Tip wano mu Bwakedde Mpulira.